obululu bubbiddwa. NRM etandise okubeera nga munnange epalapalanya okulaba nga kandidate waayo Nambi ayitawo. Bakwatiddwa nga balina ekifo gye bagololera obululu. Ssennyonyi ne Lubongoya bwe batyo beenyodde n'abakuumaddembe okukakana nga Lubongoya akubiddwa batuuni ku feesi. Ye Nambi Farida kandidate wa NRM bw'atyo munnange bw'akusanga mu kiseera kiri nga kampeyini zikyagenda mu maaso ng'akusimbayo okoze akusimbye tondabiranga ddala ako kaako kasente. Kale kamera zimukutte ng'agaba ssente. Poliisi ebaddeko kyeyogera ku bubbi bw'obululu e Kawempe era n'ebyo ebyasangiddwa nga bikolebwa e Nameere. Kale Tango Odoy naye bw'atyo avuddeyo n'abyegaana. Balamu abaddeko byayogera era n'abakulembeze abalala Bobi Wine bonna omwo. Katutandikire munnange ku gye byatandikidde. Kulamusizaako era gyo baliko gy'otuusaako engalo. Uganda Atalagi nga bulijjo bwe tutyo tugguse mu mikwesese. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku kasozi Ejjanye, Ntebe Road, Ejjanye ku kyakyawo, apartments ezirimu buli kimu. Tolina kiwetaaga kwetika kutwala okuleka engoye zo buli kimu mwekiri. Amasannyalaze tegavaako, wifi ya bwereere, security eri gguluggulu. Ate munnange mu abava ebiriwo eggwanga ku airport balina emmotoka esobola okubeera nga ekunona. Timo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo. Era gwe ayagala okumanya ku nsonga z'ettaka, ayagala okugula ettaka oba okutunda ettaka, ayagala okuzimbira ennyumba oba okugula ennyumba ewedde, aba Timo Property Consultants Limited we bali nnyo. Haya bas kakati nange NRM kino tubadde nga tujja tukyogera nga beewera bano bawuliddwa nga beewera n'okwewera nti bagenda kubba akalulu. Tulina okukola kyonna ekisoboka kati mu ngeri munnange etali yakuswala bagezaako kwagala okumatiza abantu nti abantu baakoowa. Olaba ne mu Kampala bakooye Nuupu, bakooye Bobi Wine, kakati abantu bamanyi Museveni yekka. Era kakati naye okusinziira ku birabiddwako ekituufu kiri nti waliwo ekintu nga kyo kyalema olina okukita wakati wano kuno kuswala kwennyini kubanga Robina Nabbanja ono omanyi kati nga bwe batera okubeera nga bakikola nti ebikolobero byonna bye bakola ate babiteeka ku ki bikasola banga boogera ekintu nti bano be bakola kino omanya kati be bakola ki be bakikola. Kati tuli mu bubbi bwa kalulu, kampeyini zibadde zigenda mu maaso, sente bazigabye, abantu babeetisse okubeera nga babaleeta naddala wali ku kisaawe kya Kawempe Mbogo Primary. Museveni we yabadde nga basombe baasi zasoomye ne ziteekawo abantu. Kakati ekyo kiri awo ne baleeta n'aba Nuupu be bagamba nti nno babadde bakyuse nga babambaza engoye oba t-shirts ze babba tuli ku kitebe emakerere Kavuli. Kati munnange ebyo byonna bikyali awo gyati ekubye abantu okubakutula amagulu. Kakati tuli mu kutiikinga bululu naye nga sinaba kubeera nga ngenda mu maaso. Ekibuuzo kye nalibadde neebuuza kiri kimu, ye byabakama ekyakyogerako ki? Kubanga obululu Tango Odoy agamba nti obululu balimba, obululu bukyalina Electoral Commission yebulina bu ballot papers butebannaba kubeera nga bazita okuleka mpozi kati kubanga bino byabadde wera ku mwezi ga 12 kati 13 already batambuza dda ballot boxes ne ballot papers okuba nti n'abantu beenyigira mu kulonda. Naye before ng'agamba tekisoboka, the day before tekisoboka kubeera nga ballot papers zaatuuseeyo mbobo bulimba bwennyini bwe tebagenda kukkiriza mu kusiiga kifaananyi kibi ekibiina kyabwe ekya NRM kubanga bo tebeenyigira mu bubbi bwa bululu. Tango Odoy yabadde ayogera ebyo naye nga nange kye neebuuza nti kaka kikoko ebyokulonda webabira basanze obululu nga butiikinge lwaki tebatunnyonnyola nti obululu buno bwazze butya okuba nga butuuka eno? Kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti sisitemu eri byabakama akwatagana ne Museveni bulungi nnyo era batuula tukabbe tutya obululu mu bubawe. Kati Electoral Commission erina okuba nga yeesaavinga responsibility gegwe yina okubeera nga evunaanyizibwa ku nsonga eyo nsonga nkulu nnyo. Kakati munnange ebigambo kuva mu Joel Ssenyonyi bw'atyo yatutegeezezza
ennaku zomwezi zabadde 12 n'atugamba nti tubakutte red handed nga babba obululu Ssenyonyi, era bw'atyo nga anenya Nabbanja okubeera nti yakuliddemu okubba obululu Kawempe North. Kakati munnange njagala okubulira nti yabadde ensasage yennyini era munnange mu kalulu kano akagenda okubeera kakaddibwamu oba Kawempe North by election oluvannyuma lwa leader of opposition Joel Ssenyonyi wamu ne NUP Secretary General David Lewis Rubongoya okubeera nti munnange basobodde okwanika obubbi bw'obululu operation eyabadde egenda mu maaso. Abasajja nga bulijjo nga beefunyiridde okuba nti tubugolole bajjukira mu biseera biri mu kalulu ka 2021 yali ono tebati Tamale simanya Batamale Birungi Junior n'abalala n'omulala Guy Mwerabidde yagenda so n'ebweru yakomawo nawulira nti yakomawo ne baatukakasa ne batugamba nti yali Kaye Wisdom, yes mujjukidde nti baagololanga obululu bagolola nti baasulanga bagolola Museveni nti Bobi Wine we yafunanga obululu katugeze olusanvu Museveni ng'afunye 10 nga baddira olusanvu baluwa Museveni Bobi Wine ngamuwa 10 olumu n'okumuwa bonna Museveni ne bamuwa olusanvu n'ekikumi kiri ne bongera bakwata olusanvu ne bagenda ku 10. Bwe bityo bwe byali bo bennyini abaabikola bye baatubuulira. Kakati ku guno omulundi munnange abakulembeze ku ludda oluvuganya bagamba nti ballot papers zino zaagoloddwa dda era nga baagolodde dda Nambi Farida baagolodde dda era bino baabikoze mu kifo ekyekusifu kye babadde balowooza nti be bakimanyi bokka ekisangibwa e Nameere. Kakati Ssenyonyi agamba nti bwe baatuuse eyo babasanze bali mu kikolwa ekyo ky'okubba akalulu ne babakwata red handed era nga bano munnange babadde benyigidde mu kikolwa ekyokubeera nga babba akalulu. Agamba nti nno Prime Minister Robinah Nabbanja yali mabega wa bino byonna yali mabega wa skimu eno. Bagamba nti mobilizer mulungi kumbi mobilizer wa kubba bululu. Yajuka tu mobilizer oyo mukyala mobilizer kumbi mobilizer abba bubbe bululu mobilizer mukubba obululu. Kati okusinziira munaye ku Ssenyonyi agamba nti Nabbanja gye buvuddeko bwe yali ku TV yalaga nti yali akyuzinga nga ali mu kunenya ababaka ba MPs aba opposition ng'agamba nti bano babalabe nga distraction, ng'agamba nti omubaka Kivumbi wamu ne Namugga nti bano babadde bategese okubeera nga bagolola obululu mu nkukutu eyo nga babubbi. Kati ekyebuuzibwa nti obupapula obwo nti aba opposition balina access ku stowa byabakama Electoral Commission balina access. Kakati Nabbanja yabadde bw'atyo bw'asaasaanya obulimba ng'agamba nti ababaka okuli Kivumbi ne Namugga bano nti nno babadde balina information nti babadde benyigidde okubeera nti bafunye obululu ballot papers kati nga batiikinzeeko nalukoola. Kakati Ssenyonyi ng'agamba nti kino bakirabanga reverse psychology kubanga nti Nabbanja kye yabadde ayogerako ate ye yabadde akikola era ekintu kino mukyegendereze nnyo nti ebintu bye bavumirira ate bye bakola kwesobola ng'avumirira ekintu kwesobola ng'akivumirira ennyo smart politics ye byakola ng'avumirira kino ye kyakola ebiseera ebisinga obungi. Kakati munnange aba opposition ne ttiimu yaabwe be batyo basazeeko ekifo kino ekyabadde ekiteeberezebwa kuba nti nno yabadde ssenta ey'okubba obululu oluvannyuma lw'okubeera nga babagulizibwako concerned citizen abatuuze ku saidi zeeyo Enameere eyabirabye nti nno wano basajja kati bali mu kubba bululu
n'abatemyako nti mujje mulabe. Kakati munnange bwe baatuuse baasanze resistance etagambikako. Baasanze abasajja nga si bangu kuyitako, era nti bano bwe tuyinza okugamba nti babadde baggaadi okuva mu bitongole ebya security, babaddewo nnyo nga bakuuma ennyumba eyo eyalabisenga ey'okusulwamu residential house. Kati nga gye bali eyo bali mu kugolola bululu, bagifudde senta yaabwe ey'okubba vote rigging center, ndowooza bw'oyinza okugamba. Kakati munnange bano bwe batyo nga bali munda bagenze okuwulira nti abasajja babadde basazeeko obungege ne buba bw'amaanyi, temubakkiriza kuyingira obusimu bubuze nabbanja. Wangi, what is this? What? Kakati munnange oda nejja, temubakkiriza kukola ki? Temubakkiriza kuyingira. Era munnange Rubongoya okukakana nga ate batoni temulidde ku face, omusajja n'amukuba batoni ku face mu kusikagana mu kavuvungana akabaddewo. Era Rubongoya agamba nti bamukubye batoni, akanti bamukubye batoni ku face. Era munnange bwe bamaze okubanze ne bakuba n'abakulembeze abalala be nabadde ngenze nabo, ne bannamawulire ne babakubiramu kamera ne baziwamba. Ate nga munnange omusango gwe babadde batuvunaana gwabadde kwe kubeera nti twasobodde okubeera nga tuzuula ennyumba eyo ennameere gye babadde babbiramu obululu. Agamba nti twabadde tufunye information nti waliwo okubbako obululu okugenda mu maaso, ne tubakwata red handed, twabakutte lubona nga bali mu kujja number plates ku mmotoka. Kakati olwo bwe twabatuukiridde mukola biki? Tubalabye abasajja kobbo nti abasajja batuguddemu. Kati bano babakuba eri obusimu bwe buvuga, John Museveni abaali akasimukirira abasajja batuguddemu. Kati mubakube munnange. Anti bwe mugamba nti Museveni abatamanyi, abeera amanyi kuba kati aba ayagala anafuye kuba yasinga okukifunamu nti kati NRM mbwe egenize momentum mu Kampala, ekintu ekitaliiyo ekitabanga nawo. Myaka 25 babakuba akalulu n'okusoba nga muddaawo mulowooza ki. Kakati munnange bwe batyo abakulembeze ku ludda olwa opposition ne balayira okubeera nga bagenda kusigala nga balwanirira obwenkanya mu kalulu. Era bagambye nti munnange Rubongoya okusinziira ku yaga nti bino tugenda kubyovakaminga. Era bwatyo n'akuba omulanga eri abawagizi okubeera nga baba n'eriiso ejjogi ng'ono bwe yalabye nti baabano eno center, vote rigging center yiino, n'akubirawo akasimu abantu anti bino ebyo balina okukuuma akalulu kaabwe, ate era bali concerned. Kakati munnange bingi nnyo ebigenda mu maaso, era tension ekyali y'amaanyi nnyo. Tetumanyi nti oba ddala Electoral Commission n'ab'ebuyinza banaayingira mu nsonga eyo basobole okubeera nga batubuulira ddala exactly kiki ekigenda mu maaso. Bino nno era nga bwe nakutegeezezza nti akasente ko bakateekamu, era kandidati wa NRM Nambi Farid ye kati mu biseera biri nga akyalina omukisa ogutambula pakati tebakyakkiriza kampeni yadde n'akamu. Naye nga akasente kabadde akagabira ddala njukunju, gwasanga 87 yebwakwata ondabiranga ddala yenze Nambi akasente, naye abaana nga bakakwata. Kati gwe omukyalo musanza we waka ayagala kujjamu akasente, era ajja kukujubisa ko akasente bajja kukalya, naye abantu bamanyi ki ekyokukola. Kati poliisi yo ng'emaze okubeera ng'etegeera bino, emaze okubeera ng'ebitegeera bwetyo, etegeeza nga bagenda okutekinga action ku bigambibwa nti wabaddewo suspects abagezaako okubeera nga bagolola ballot papers nga twolekera akalulu kano Kawempe North. Kakati mune e Kampala North Metropolitan Police Commander Gerald Tusiime agamba nti emmotoka ezo eza numberless ezitaliko namba ezinaasangibwa
naddala mu kalulu leero ennaku z'omwezi 13 Kawempe North by election tizonna zigenda kubeera nga zikwatibwa era bannyinizo balina okubeera nga bannyonnyola nsobola okuba nga gwagyo okunnyonnyola muhoozi lwaki wazikutte era bwe nagenda okukinca ajja kuba amaze okugiramu bw'ati agambe nti oyo ani Gerard Tusiime y'omu kubalwanyisa abachwezi ayinza okukugamba nti you are not a true muchwezi muganda wange bajja kudisowninga mu kika ky'abachwezi kakati munnange Tusiime yabadde ayogerako ne ba key stakeholders mu by election eno haddewo meeting eyabadde ekwasaganyiziddwa ku Tale Center Makerere University ebagenda okubeera nga babalira akalulu kano kakati yabadde ayogera ku nsonga eyo oluvannyuma lw'okufuna information eyo kakati munnange agamba nti emmotoka ezo zirina zitambula nga tezirina license plates zonna zijja kuba zikwatibwa zijja kuba ng'eziziza emisango naye si kipya emmotoka ezo kuba tuziraba buli kaseera zo zibeerawo mu bululu wabeerawo akalulu zibaawo era poliisi tekwatanga yadde n'emu kakati guno omulundi bwe bati batugamba nti bagenda kuba bazikwata Balaam Maluhagere ye naye avuddeyo nga avumirira ekyokubba obululu naye awakana eky'ekibiina ky'okuba nti tekisobola kubeera nga kyenyigira mu bululu era n'akubiriza abavubuka okubeera nti nno bakeera okulonda n'okusomezi 13 era n'akakasa nti tekisobola kubeera nti nno aba NRM benyigira mu kubba akalulu kubanga mwalabye turn-up eyazze okulaba Museveni wali Kawempe Mbogo ku kisaawe kya primary Kawempe Mbogo mwabalabye abantu babadde baagala nnyo Museveni kati akalulu tusobola kubeera nga tukabba ffe tetukabba tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo by'okubba akalulu Balaam bw'atyo bwe yategeezezza naye munnange ate bagamba nti kimma tesala gwa kibira Bobi Wine bw'atyo avumiridde ebyokubba akalulu era n'anyumya byonna ebyabaddewo nga Ssennyonyi David Lewis Rubongo yanga Secretary General ow'ekibiina kya NUP bwe babadde basazeeko amaka agamu ennameere nga kyabadde kiteeberezebwa era nga bwe kyabadde nti wabaddeyo okubba obululu kakati bw'atyo n'agamba nti abatemu bano baakubye abantu baffe ne bannamawulire era ne batwaniza kamera ezimu ne bakuba amasasi gaavuze era munnange bano bagenze okukola kino abatuuze babadde batandise okubeera nga bakuŋŋaana ti babano babba amasasi abantu basobole okubeera nga badduka naye byonna byategeerekese emmotoka bazikuulako ennamba zisobole okubeera nga zikola effujjo mu kulonda kyobukodyo obwo munnange bonna bugendereddwamu kubeera nga beekweka identity zaabwe nga abajja ti bwe bambala obukookolo okubeera nga abantu tebabategeera nga benyigira mu election malpractice kakati munnange ababaddewo ennameere bo munnange batutegeeza bwe nti amasasi gaavuze nga security bagezaako kubeera nga bagumbulula abantu ababadde batandise okubeera nga bakuŋŋaana wabweru w'ennyumba eyo nti abali munda be baani nga bo bavaayo nga tebavaayo kale munnange Bobi Wine yakubye omulanga eri Electoral Commission okubeera nga etekinga immediate action ekolerawo bonnambiro okulaba nga abo bonna abali responsible ababadde bakola ekintu ekyo bakwatibwa naye nze ekibuuzo nga bwe nkutegeezezza nti Electoral Commission kitegeeza nti bwe baali mu kubba obululu bwe kiba nti ddala obupapula bwe buli nti waliwo obupapula obuli feeke bwe bagenda okuleeta balondereko nti oba buli obuli muli bujja kuba buli feeke ye tubutegeera tutya nti buno buli feeke kitegeeza nti obululu babukuba wano ku NASA bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri then awo njagala okubagamba nti amakubo galina kuba malala nnyo obaolyawo agayinza okununula eggwanga lino naye bwe tuba nga tuli mu mizannyo gya Museveni egy'obululu ejja twesimbewo kale tujje twesimbewo abantu be bannonda democratic process eyo Museveni yagigaana dde era akimanyi teriwo nga kiguumaaza wabula yakimanyi nti ekkubo liririmu nga bwe yatugamba nti kkoota pini evaamu na nnyondo muyingira na nnyondo evaamu na nnyondo kale munnange n'obubaka obwo nze okusinziira nga bwe ndaba ebintu
era naawe nsuubira okuba nga bw'otyo bw'obiraba. Kankusibulire wano olunaku olwaleero ennaku z'omwezi zino ziri 13 omwezi ogwokusatu bwe batyo baatutegeeza nti olunaku lutulina okuba nga tusuulirako akalulu Kawempe North era katusuubire nti munnange banakkiriza NRM ekkirize nga bwe baatugamba nga mukkirize mu kulayira wali 2020 mukkirize kakati mukkirize nti Kawempe North oba Kampala oba wano mu Central mu Buganda wano tewali buganzi yadde n'akamu ba NRM abantu bakola ki bakowa Museveni kubanga byabasuubiza talina ki yali abakoledde nti bwe mulonda omuntu atali wuwe omusolo basigala bagukuŋŋaanya naye ate babajuliza nti mwalonda omuntu atakola ki atayogera mbu na Museveni mbu batakkaanya kati Museveni alina kwogera naye nti tuzimbe oluguudo no nti ye gavumenti yo oba nga eggwanga teririnawo pulaani yankulaakulana nti Uganda mu myaka katugeze 23 oba 25 Uganda eriba efaanana bweti. Kampala terina pulaani byonna bina binakutambulira ku Museveni ne kasasiro okuyola kasasiro wali Museveni oyagala ssente oweddemu pulezidenti bannange ennyamba njagala kusisinkana pulezidenti ebyo bannayuganda bye baagala baafuuka bamasiikiini ate nga bakkiriza okufuuka bamasiikiini kubanga obalaba ng'omuntu akugamba tewali kiyinza kukyuka tewali era bintu binakuba bwe bityo ngwenkubuulire n'omubuuza nti ani akulimba kati Museveni n'adda eri n'abantu be nti ono ye yekka asobola okubeera ng'afuga Uganda teri mulala y'ono yekka naye ng'ebikolebwa mu myaka 4 NRMC yali badde ekola ebintu ebyo nti ebintu byekola oba bye yakola byali badde byeyogerera byokka era abantu ffenna twali bali tuyimba Museveni nga twayimba nga bbayi mu Museveni nga tuli bato era nakati singa tuwoza kimu yoyo Museveni waffe naye muganda wange olw'okuba nti nno poor performer ate nga yeeyagaliza yekka eky'omutima omubi n'obutemu biri awo naye obubbi bwasukka ate ng'abuwagira n'abo abamuvuganya mwetegefu okubamalawo kuba yabyogera ne mutabani we era ye akulagira ddala nti menta we ye kitaawe era ebigambo byonna mukozi byayogera kitegeeza nti bituwa reflection ey'endowooza za kitaawe mu phase 2